18 Ssebaseka ali mwena wakati w'ensinga n'enjawulo mu Buganda Mengo wakati w'Akatikkiro wa Buganda nzayogera nammwe ne baminisita n'alira David Kintu Wasajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka mu Busolya. Ensinga n'eno ebadde ya nkizo era abagyetabyemu bakkaanyiza okuyisa kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino. Mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era nekitawaanya obulamu bwe nekitaataaganya n'emirimu gye. Era mu myaka egiyise Ssaabasajja afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu wano mu Uganda ne mu mawanga amalala ag'ebweru. Abasawo abakugu ab'Emitirimani yagenda okulaba mu March 2024 baakiraga nti okufuna obuweerero bwa nnamaddala Ssaabasajja alina okumanya ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewadde eddala emirimu kubanga emirimu emingi egimuleetera okukoseka. Abakugu bano baalagira Ssaabasajja okuba n'abo akolera emirimu gyabwe Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulako eyo ate nga bw'afuna n'obujjanjabi. Ssaabasajja yasiima okubeera agende mu ggwanga erya Namibia era kinajjukira nti mu mwezi gw'Akafumbulampala Katikkiro yategeeza Obuganda Ssaabasajja yaliko wabweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi. N'olwetwogerera kati Ssaabasajja akyali Namibia mu mikono gy'abakugu. Kikulu nnyo era kisaana okukkatiriza Ssaabasajja si mulwadde buli era tali ku ndiri wabula yeetaaga ekiseera ekigere okumira okukuumulamu emikono gy'abasawo okusobola okusuukira ddala nga bwe twongera ekisaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda tumanye ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja zikolebwako bulungi era mu ngeri ey'ekyugu ddala. Amawulire amatono agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kunkumu era kitafunyizibwa mu ngeri y'ewenkula ekitiibwa kye nga Kabaka oba n'okutyoboola eddembe lye ery'obuntu. Katikkiro ab'Olulangi n'abataka b'Obusolya baagala okwebaza abantu bonna akolesezza empisa zaffe ennamba ez'obugunjufu okuguyigiriza n'obukkakkamu mu kaseera kano era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'eŋŋambo nga banoonya okusiga obukyayi okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda. Ssaabasajja ajja kudda ku ttaka mu budde bw'okudda butuuse. Awo nno tuleete bamuyingiza era tuwonge Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuuza. Twongere okukuuma okunyweza n'okwolesa obumu n'omwoyo gwa Buganda obutafa. Awangaale ali Ssaabasajja Kabaka. Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba okuliriza olukiiko lw'abataka. Mulangira David Kintu Wasajja olw'okuyolangira nange Charles Peter Mayiga Katikkiro nakuzoka 18 June 2024.